Abassebo ne bannyawo babala emirimu amannya gange mpitibwa General Bigirwa Moses nga ndi mukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Abasinga obungi muntegeera bulungi. Nsaba akatambi kano mukantambulizeeko katuuke ku bakulu ab'enjawulo okusingira ddala President Museveni n'abakulu abalala mu kibiina ky'NRM. Bassebo ne bannyawo abasomye amawulire ga bukedde olunaku lwa jjo yesterday n'abalaba agataliiko nfuufu yesterday gatuwano ekiro nalabika nga nsika omuguwa n'omuku yali muganzi wange nga tulwanira ennyumba naye amawulire gakola editing nyingi mbadde nina facts zenjagala okubabuulira era akatambi kano nsaba katambule. Omwaka gwali gwa 2009 nengula ennyumba yange yasooka ng'omuvubuka nali muto nnyo mu kiseera ekyo mu zooni ya Gangu A mu luka gw'e Busaabala. Mu 2013 nempasa omukyalo oyo Kagoya Rachel namusanga musawo alina kiliniki ye ng'era yali azze ku kyalo ku Gangu okwo omuzigo oguli mu ofiisi ze LC1 olwaleero netukwatagana netukkaanya era nali simanyi nti alina abaana abalala najja ewange nalinayo abantu bange bempangaala nabo oluvannyuma n'aleeta abaana be 3 nakizuula oluvannyuma nti alina abaana 3 abalongo n'omuvubuka omukulu olwokubanga nakirabanga kitafectinga ennyo kyanyigamu naye nemukkiriza n'akola ki netutambula mu 2015 netuzaala omwana waffe asooka era bamuyita Carlos Bigirwa namupostingako ne ku social media mumanyi bulungi so mulinamu abaana 2. Omukyalo oyo sijja kugendayo nnyo kubanga nali namuwasa. Omukyalo oyo omwaka oguwedde mu January natandika okumwekengera ng'alina omuvubuka wa State House gwakukuta naye nga nze ndi busy nnyo mu nsonga za people power mu kiseera ekyo ne NUP naye nga yali people power nga sirina nnyo obudde bwenkiwa kunoonyereza kino nakiri nensalawo neŋŋuma nga bampulira omukyala wo waliwo omuntu wa State House gwajja naye wano biki bamudropinga abasajja balina emundu kati nga nzunga nnyo mu Busoga Kampala ne mu bitundu ebirala kubanga ndi mukulembeze wa ku ntikko mu kibiina kya NUP ekiseera ekyo yali people power. Omukyalo oyo mba neebase ewaka egangu amaka ge twasikiddemu omuguwaago ku makya saa 12 President Museveni n'amukubira essimu. Museveni bamukubira essimu ne boogera era ne bamuwa appointment n'agenda n'amulaba immediately. Kati nga tanagenda namugamba ova kwogera naani naganze nva kwogera na president konze kuki tomanyi nti wano waliwo pulezidenti waawo Kyagulanyi Ssentamu nze tombuliranga bya Kyagulanyi ebyo obwavu obwantama nze ngenda kulaba mukulembeze wa ggwanga oli mukulembeze wa ggwanga nze siri Munnayuganda kozi oli Munnayuganda kituufu naye tetusobola kukkaanya era ne mugamba oli entitled ku political opinion naye tuteekwa okuwuliziganya ekikulu gwe bya struggle byakulya buli dakiika oli mu bya struggle nze ngenze n'ayambala n'agenda mukyala n'akomawo ne ssente kiseera gya miliyoni nga 5 n'azireeta ewaka naye mugamba kiki nangamba nze omukulembeze ankozeeko era nze ebyobwavu byonna bikoowa oli oba oli mu bya pipopawayo beera mu pipopawayo ne mugamba kyo kyokoze simanyi lwaki bakuwadde esente commission kyo kimanyidde ddala bulungi nnyo nze ndi enemy wa state yen bansibye emirundi mingi gwe kennyini gobadde wewubanga mu makomera ne mu kooti bankoze ebintu byonna obimanyi bulungi nnyo otuuka otya okugenda ojjayo sente nga tetukikkaanyizaako emugana naye simanyi mission gye bakuwadde era nze kangende ekamuli noonya akalulu n'agamba genda obwavu bwakulinnya ku mutwe genda nga ngenda kamuli kubanga ekamuli nalinayo ennyumba endala eya constituency ngenda ekamuli netutambula mu covid yasooka awo netugenda mu covid kuba bino byaliwo mu Feb tuyingira March tugenda mu covid awo eggwanga ne bali lookinga
nga mbeeranga e Kamuli era nga nzija okulaba ku baana bange kubanga abaana bange yabasigaza yabalemera ababiri be namuzaalamu ne mutabanyi wange Bigirwa Patrick Viero omukulu yansanga naye ng'abeera nabo nga nzija nvuga piki nenva e Kamuli nenzija nensulawo ekifulusi kya muwogo nensulawo ekifene era nga bumanyi ebya korona we bibeera nenzirayo e Kamuli nga ye beesi naye nga amaka gange ag'e Kampala nago ngawuliza mu leve eyo otwagenda mu byobufuzi ebyokwesimbawo ne bitambula era nga inaakubayo amasimu agatataganya agalaga nti nze ndi mubi nnyo era namaliriza akalulu sikajja eyo akalulu bwe kawedde ne tudda mu nnomo bwe twaze mu nnomo omwezi oguwedde yakwatagana omwezi oguwedde kigambibwa tebamuwumbira naye era nga kituufu yafuna esente ezisuka akawumbi ne bagenda ebbunga ne bagula ennyumba eri mu miliyoni nga 5 kuba ebbunga teriyo nyumba ya layisi emiliyoni nga 5 n'agigula n'ebbaawo omupya oli omuvubuka eyamutwala mu State House bamuyita Hamuza yamutwala mu State House ne bagula ennyumba najja mu kayumba kange n'asitula abaana n'abaza ebbunga n'ateekayo ne musajja w'omupya gwe babeera naye era omusajja oyo mwamulabye mu bukedde nga ayogera ng'akangaza nga bw'atwala abaana bange ku ssomero era nze abaana banzijja mu birowoozo omukyalo oyo kyeyakoze n'akwata baganda be abaali mu obufumbo eyo mu kika kyabwe n'abaleeta mu kayumba kange ne babeera omwo n'abayita abapangisa bwe baagala kukola bamuwa sente ezirabirira abaana omukyala yagula emmotoka kituufu nnyo yagula hariya alina hariya n'omulenzi we n'amugulira Subaru Impreza era emmotoka ziri bbiri awo naziraba akati basebo ne bannyabo nze naddayo mu nju yange omukyala ebbanga lyonna saamugobaako mu nju eyo n'abaana naye omukyala yakwata emigugu n'afuluma ennyumba n'agenda mu nnyumba endala omuli n'omusajja omulala kyalibadde kituufu omukyala oyo asigale mu nju yange nze kwegamba nsulenga mu lodge ng'ennyumba yange eri awo erimu ebikazi ebyali mu obufumbo ebyakonaakona eyo yabireese awo byanvumye okukamala obukamazi basebo ne bannyabo nsaba nammwe mufumiitirizeemu mu kintu ekyo kubanga ekikulu kiri nti njagala kwebaka mu njumba yange ate n'abaana bange nsaba bakome kubanga sinaba kulemererwa kukola ki kulabirira abaana bange yabadde ayogera n'abaabukedde yabagambye nasuulawo amaka nemukola ki nemulekaawo nasuulawo amaka nemulekaawo n'abaana era mbadde sirabirira maka gange naye ekyo tekinzigyako bwannannyini omusajja yenna asobola okugenda mu safaari n'akomawo tekinzigyako bwannannyini bwa nnyumba yange nagenza okuyingira ennyumba yange nasanzeyo ebikazi binene ebyagejja biringa gavumenti nga tebyagala nnyingire ennyumba yange so eyo ensonga eriwo ensonga ya sitwago ng'emumanyi ndi musajja wa sitwago sekkiriranya sente bwe zayingira mu nnyumba nga ziva wa jjajja sekkiriranya nazigoba nakati omukyala mugagga nnyo ebintu byonna abirina naye era sinaba kwekkiriranya nkyali ku mulamwa gwa sitwago yange ogw'amazima n'obwenkanya ogwa People Power ogwa NUP eyo yensonga eriwo omuntu yenna ali eyo ntambulize akatambi kano okantuukize ku President Museveni musaba busabi jjajja President Museveni nkusaba ekintu kimu kisooka ekamuli wanziba akalulu mu bugenderevu ako ne mukatwala nenkivaako omukyala ne bamuyingiza ewuwo mu State House naye ne mumutwala ekyo nakyo nenkivaako mbadde nsaba newankubadde ng'abantu bangi bemusse temunaba kukoowa kutta bantu temwali nziserwa akayumba kange omukyala yansuubiza okunkuba amasasi yansuubiza okukola ekintu kyonna kubanga emundu aziina mu motoka yabadde agisikayo ne bamukwata bukwasi ne sente aziina nsaba busabi President Museveni mundekera akayumba kange ak'ekinaku nakazimba nkyali muvuka muto nnyo tekaliiko sente n'emu ya State House zamundekera akayumba kange ebisigadde byonna mu bitwale Katonda yalimanya kyali nsasulamu President Museveni nkusabye okkirize ondekera akayumba kange mwebale nnyo mwebalire ddala